Mu mawulire agakagwawo breaking news waliwo akatambi akaliikinze nga kalaga Semeo Nsubuga eyaliko omubaka wa parliament ku kadi ya NRM era nga musajja wa General Yoweri Kaguta Museveni nnyo era nga ye yatembeeta n'ensonga eyatogikwatako okulaba ng'ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga giggyibwawo mu ssemateeka ow'eggwanga erya Uganda. Kakati Semeo Nsubuga waliwo akatambi akaliikinze. Akatambi kano nga kalaga nti Semeo Nsubuga aliko omuntu gw'ayagala okubeera ng'ayambako babbe ettaka mu bitundu ebimu era nga mu kumuyambako kuno yeeweze okumukolera buli kimu ekisoboka. Ekisooka okulaba ng'omuntu ono takwatibwa nga kano kabonero akalaga ky'omuntu ono ekintu kyabadde akola kibadde kisobola omusibya, wabula nga Semeo Nsubuga ali mu kumugamba nga bwagenda omuyirawo omubiri okulaba nga tebamusiba. Ekyokubiri, Semeo Nsubuga awulirwa mu katambi kano ng'alaga omukulu ono ng'amusuubiza nti ngenda kukuyamba singa onaaweza miliyoni 3 n'ozimpa, ngenda kukuyamba fayiro yo ebule nga bw'onaatuuka mu kkooti fayiro ejja kubula, then ebintu tubifutyanke obeere nga togenda kukwatibwa. Ekyokusatu, yamutegeezeza okumubbira ebyama, yamutegeezeza okumukonekitinga, yamutegeezeza oba yamusuubiza okumukolera buli kimu okulaba ng'omuntu ono takwatibwa era n'amusuubiza okumuyambako ng'akozesa state apparatuses okulaba ng'abantu abali ku ttaka eryo balivaako oba mu bumenyi bw'amateeka oba nga beetaaga kukozesa lyanyiki, nga kino kyongera okulaga obufere obujjudde mu offices eza gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni. Naye ate teweerabira nti Semeo Nsubuga ono y'omu ku bakomishona abatuula mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu akakulirwa Mariam Wangadya. Teweerabira Mariam Wangadya alina audio gye yata n'ebigambo bye yayogererako nga bwengendo bikuwa nga Mariam Wangadya anenya mukama we General Yoweri Kaguta Museveni n'atuuka n'okumugamba akakiiko kano kawe ekitiibwa, toddamu kutusindikira wano bantu nga bamaze okugwa mu kalulu. Bano abantu baba n'ebizibu byabwe, baba tebamanyi kiki kyakukola mu kakiiko kano, bammenya wabula ate kye bakola ekyamaanyi kutuuza nga zi meeting kulaba nga balwana okulaba nga Mariam Wangadya sikola mirimu gyange nga bwe nteekeddwa kugikola. Teweerabira nti era mu lisiti gye nakusomerera abamu ku ba commissioners abakola ne Mariam Wangadya nga bapetitioninga General Yoweri Kaguta Museveni mukama waabwe okulaba nga Mariam Wangadya agobwa, ng'oba oliawo alina ebintu by'abalemesa okuba nga bakola. Kati waliwo akatambi kafulumye ngenda kakuwa okawulire nga Semeo Nsubuga musajja wa Museveni ennyo ng'ali mu kukozesa office ye ne influence gy'alina okukukuta n'abamu ku bagagga okulaba nga bagoba abantu ku ttaka nga tafuddeyo babumenyi bw'amateeka, wabula ng'alaga nti bw'ompa miliyoni 30 guno omulimu ngenda gukolera naawe otye. Era omusajja ono awulirwa ng'amugamba nti leka nsooke nkuweeko miliyoni 10, ezo miliyoni 2 nja zikuwa nga mmaze okulaba kubanga banzibye nnyo, nga kiraga nti waliwo n'omusango guli mugenda maaso n'okuba nga gulondoolwa. Omusango guno gulabika guli mu kutambula mu kkooti nga waliyo n'abantu abeekalakaasako emabega ku nsonga zono. Kyokka teweerabira Semeo Nsubuga yennyini ye ng'omuntu naye yennyini aliko aliko akabuuza. Mu mwaka gwali gwa 2019 Semeo Nsubuga yennyini yayagalako okugoba abantu ku ttaka. Eyo story twagikuwa, simanyi oba mwagigoberera. Abantu baatuuka n'okwekalakaasa nga balaga Semeo Nsubuga bafuukidde ekizibu, kyokka nga gye buvuddeko Semeo Nsubuga yalagakokko ng'ali mu kulumirirwa abantu era ng'abantu ne balowooza nti omukulu ono alabika yali ali ku sayidi yaabwe, wabula oluvannyuma bitandise okuba nga bivaayo mpola mpola nga Semeo Nsubuga y'omu ku bali mu kuluka enkwe ez'okulaba ng'abantu bagobwa ku ttaka mu bumenyi bw'amateeka. Nkiwaakira kanti abannaye bannaŋŋamba batya nze ate avunaanyizibwa ku nsonga bwenti mbenga ntereddewo omugagga ayerula ekyalo nkola egyakumaliriza. Bannange mu mbeera yonna tewandi etunzeko kibanja eyo mukola nsobi, tewandi etunzeko kibanja. Nze lambakanga njagala okwebaza mu lugero lw'abano abantu nti bino siku wabikola ali muzeeyi muntu. Oyo yali Semeo Nsubuga ng'agezaako okubalaga nti ayimiridde nabo nti era temwandyetunzeeko ttaka, kyokka waayita akabanga katono amawulire ne gafuluma ng'abantu beekyaye olwa Semeo Nsubuga. Ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Novemba 2019 abantu abasangibwa mu bitundu ebimanyiddwa nga bitundu ebisaidize y'eka Sanda beekalakaasa oba baasoberwa era nga baagala ensonga zino baazitwala ne mu kakiiko aka Catherine bamugemereirwa bamujjukira. Kyokka nga lumu Julayi 2022 abantu 1,200 baali mu kitundu kye bayita ekyalo bakiyita Bukompe n'ekyalo ekirala bakiyita Mirembe Nalutuntu Sub-County mu disitulikiti y'e Kasanda. Ekazi nga 7 abantu baatuuka okwekalakaasa nga bagamba embeera ebatabuseeko
naye nga kigambibwa nti Semewo Nsubuga ono ye yali emabega waabyo. Kati njagala owulirize Semewo Nsubuga y'omu kati ate alina gwali mu kuyambako bakukuta babe nga basobola okuyamba ono asobola okuyanga akwata milioni 30 ez'enguzi then ayambeko omugagga ono okulaba nga agoba abantu ku ttaka ekisooka, okulaba nga afutyanka emisango gino mu kkooti, n'okulaba ng'omusajja ono tasibwa. Omusajja n'amugamba Semewo, ngenda kusooka nkuweeko milioni 10 then milioni 2 nja zikuwanga balansi. Wuliriza. Kakati mukadde wange. Eso. Tutandike. Kolanga bwe nkugambye ne Kabaka Mwongezi Kalyonze nzije nkwogere. Akawungezi Kalyonze ndi walako. Osobola okuntumira omuntu nga bw'atumye ejjo. Naye nga kyembadde nja okuwulira. Bimantumye omuntu ayamba mu milioni 10. Milioni 10 zitola lwa nsonga. Njagala okukaka sente nzirina zensobola okuwa okole omulimu naye banzige nazo nziwanga sukulu fees ngamba onookolera kyoliko ddala kinaakola tekikole kubanga nze kyagala kubeera mu nsalo tuweze 3 owulira 3 gajja kuwera segagaanyi naye singa oba onosobola okukola n'otandika ku byonna oyagala ntandike naki kubanga ebimu kiri bweki ebimu nkubuuze nkuwulira nkubbira byama era kubbira byama kati oyagala ntandike naki ku namba 8 ze nakuwadde sooka onzize ku system wangi sooka onzize ku system ntya anti okujja system eno kamisolo n'omugalo omukolere n'asobola okuzza ku namba yafa n'abiza ku system manti kati essaawa eno ensonga eri mu kkooti eri mu kkooti kya bulungi kati yasubye kooti order yekuzza ku system oba kya bulungi nekibaagala kati kubuzaako fayiro etuuke mu kkooti nga teriiwo ebyo nabyo emaka bye njagala okukubuulira oba okitegeera oba okitegeera bulungi kati kalonadda ku system omulamu kuziyiza butakwata kwane ne bwenkuza ku system ne bakwata netuka okgenda mu kkooti nga toliiwo nga neoyawo bamuguze taliiwo kitegeeza era ettaka tojja ddiwangula kubanga oli munda kanyaga tukole ebintu bya mirundi ebiri nkubudde kye tulina okukola okuziyiza obutakwata okiraba n'embeera gy'olina okuteeka ku ttaka abantu bano baviiwu kati oba okola kali nkola ebintu bibiri ebyosoose okugamba kubanga baziza obutankwata kinyamba okugenda nenjyayo ssente abantu bonna nenkongera ssente ekyomanya neetaaya ekirala kyoŋŋamba ekyaki ekyawali ku ttaka 8 byebintu bibiri bw'osobola okukola ebintu ebyo nkuwa milioni 10 nkonga milioni 2 gabe milioni 3 kale weza 2 tutandike olwaleero weza 2 olwaleero tutandike nanti kyabadde nkugamba nga sinnamalayo katambi ako kuba kawanvumukko bingi byogenda okuwulira mu ddoboozi erigambibwa okuba erya Semeewo. Akatambi kano kawanvumu era njagala okawulirize nga buno bufere obusibuka mu offices eza gavumenti eya General Yoweri Kaguta Museveni kubanga ye gavumenti ya NRM. Era nga buno lino eddoboozi ly'owulira ligambibwa okuba nti lya Semewo Nsubuga musajja wa General Yoweri Kaguta Museveni nga kiba kitegeeza either mukama we bw'abanga bino tabimanyiiko jeni kitegeeza Mariam Wangadya yali mutuufu ku bimu ku bigambo byagenda maaso n'okubanga ategeeza kugambika n'akatambi nkuwaddeko busammambiro akatambi ogenda kuwulira byonna nga bwe baabyogedde bagamba agambibwa okuba tiri n'eddoboozi lya Semewo Nsubuga ogenda kuwulira byonna nga bwe byatambudde nga mu odi eno ogenda kuwulira obufere obukolebwa abakungu ba gavumenti naddala nga Semewo Nsubuga kyokka nga sigwe mulundi ogusoose ngenda kutwala ku emabega ensonga zino gye zaatandikira wabula oluvannyuma njagala ate nsooke nkuwe ebigambo bya Semewo ebigambibwa okuba nti bya Semewo Nsubuga byonna ogenda kutya naddala gwe abaddenga agoberera ebigambo nga bino betugenda maaso n'okuba nga tukuleetera bino oyinza obutabisanga wantu walala wonna naye njagala oluvannyuma lw'akalango kano nkuwe odiyo yonna ogiwulire nkuzeko kemabega Semewo Nsubuga ono gye yatandikira ku nsonga z'okubba ettaka nga n'abantu be yali akiikirira bennyini
atuuka n'okwekalakasaako ne bagenda ewa Catherine Bamugemereirwe ne batuuka okwekalakasa nga bibasobedde omubaka yennyini abakiikirira ate yali mu kubabbako ettaka. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, nga bulijjo webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ddala gw'atambula naffe. Atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere ng'ate tutambula ffenna basajja ba Museveni nga Semewo Nsuubuga bw'ofuna engeri y'okuba exposing ebiseera ebisinga obujulizi bwe bulabika. Akatambi kano kagambibwa okuba nti ono Semewo Nsuubuga. Era oluvannyuma lw'okuba nti akatambi kano katulaga nti ono Semewo Nsuubuga kongera okujustifyinga ebigambo Mariam Wangadya bye yayogera. Jukira ne Mariam Wangadya yatuuka okulaajana nti abamu ku bakomishona be baamuwa okukola nabo ekyamazima si batuufu, tebagwanire n'ekyokukola tebakimanyi, era n'ata akatambi kengenda okuddiza okawulire ng'alaga nti Semewo Nsuubuga mu nsonga z'okutiisatiisa ba RDC ate nazo azikwasizza maanyi. Semewo Nsuubuga ono ogenda kutya mu biseera Semewo Nsuubuga we yakulembereranga abantu b'e Kasanda. Omukulu ono yalinga abakulembera naye ate nga y'omu ku bantu abasinga ate okubakijjanya. Abantu baatuuka n'okwegugunga ne batuuka n'okgendako mu offices ez'enjawulo nga bagamba Semewo Nsuubuga atuli bubi. Ennaku z'omwezi nga lumu omwezi gwa Novemba 2019 ekiwandiiko kyafuluma nga kiraga nti abantu bano si bamativu, nga sinnakuwa katambi kakumalirayo, nga sinnakuleetera biki by'ogenda kuwulira weewuunye. Katusooke tukijjewo kino. Wuliriza. Residents and leaders in Kasanda district have asked the Commission of Inquiry into Land Matters, chaired by Justice Catherine Bamugemereirwe, to investigate their area MP Semewo Nsuubuga over land grabbing and masterminding land scams using cronies such as one Samu Bitangaro. Semewo Nsuubuga guno si gwe gusoose. Amaze ebbanga nga adiiringa oba nga azannya ddiiru ezigendereddemu okugoba abantu ku ttaka kyokka bennyininyini baakiikirira. Wano nga bakulaga waliwo omukulu amanyiddwa nga Samu Bitangaro. Wuliriza nnyo amannya, ono ye Semewo Nsuubuga. Oli ye Samu Bitangaro. Samu Bitangaro ng'ayagala okugoba abantu ku ttaka kyokka ng'eyali abakiikirira Semewo Nsuubuga nga yaluka olukwe olw'okubagoba ku ttaka. Ebigambo ebyo bikujjukiza ebigambo nga bino. Mmwe abantu ba Buganda mmwe mbabuulira mugenda kutuuka nga mmwe mwekka mu Uganda muno mmwe mutalina wantu we muyita wammwe. Mbyogera wano naye mugenda kirabako. Kino ekintu temwetaaga Lutamaguzi oba Kyagulanyi kujja wano. Nammwe muli bakulembeze nga mmwe. Bwe muba mukiganye mba mukiganye. Temuŋŋamba mwevubuka zikawulo eziri kuno temusobola kulemesa batujubaze kutema kukona. Okitegedde. Semewo Nsuubuga ng'akiikirira abantu b'e Kasanda ng'akukuta ne Samu Bitangaro agoba abantu b'e Kasanda ku ttaka. Semewo Nsuubuga baakiikirira. Bano baana ba Buganda, omu ku baana ba Buganda agenda maaso n'okukolagana n'omwana w'ewantu gye simanyi wa gy'ava babeere nga babagoba ate ku ttaka. Wuliriza ne bino. Abaana ba Buganda nina obubaka obulala si bulungi gye muli. Tewali agenda kubayo bataasa mmwe Baganda mmwe okuggyako mmwe kennyini. Taliyo. Semewo Nsuubuga katumaleyo ekiwandiiko ate nkokomezeewo akatambi Semewo Nsuubuga akagambibwa okuba nti ka Semewo Nsuubuga then ke katulese ku mboozi eno. Residents pin their area legislator of aiding violent land evictions and land grabbing in the district, hence inviting the Land Commission to intervene in what they have called an escalating violent land eviction championed by Semewo Nsuubuga. Abantu Semewo Nsuubuga be yali akiikirira baatuuka okulaajana 2019 ne bakoowola Catherine Bamugemereirwe eyali akiikirira eyali akulembera akakiiko ke bayitanga Commission of Inquiry into Land Matters. Catherine Bamugemereirwe bamuyita ajja abataase ku musajja Samu Bitangaro eyali ayambibwako Semewo Nsuubuga eyali omubaka abakiikirira okubeera nga tebagobwa ku ttaka. Kati uliriza abantu we baalaajana. We are taking these issues to the Lands Ministry Permanent Secretary, the Land Commission and the Anti-Corruption Unit.
One of the leaders said, adding that fake land titles owned by businessman Sam Bitangaro must be cancelled. Abantu be Kasanda mu bitundu bino byenkugambye. Omukulu amaidwa nga Sam Bitangaro businessman yali ayina ebyapa ebigambe okuba nti byali fake. Wabula nga mukubeera n'ebyapa ebyo biri fake nga yagala kugoba abantu bano ku ttaka. Kyokka ekyewuunyisa ng'ate ayambibwako Semeo Nsubuga. Okusinzira ku kiwandiiko kino kyafuluma ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa November 2019 kyafulumira ku official website bagita PML Daily. Kakati wano batugamba Sam Bitangaro and Semeo Nsubuga manipulated the titles in Bukompe after stealing Luwunga reserve that belonged to Chiboga evictees. Another uliriza waliwo ettaka lyali liweereddwa abantu abaali bagobeddwa ku ttaka. Waliwo abantu abaali bagobeddwa ku ttaka ne babawa ettaka ne wabawo ettaka lye baabawa erisangibwa Luwunga. Bano Semeo Nsubuga nga ayambako omukulu ono nabo ne balibba. Oluvannyuma lw'okulibba ate ne baagala okujja okugoba wano mu kitundu ekimanyiddwa nga Bukompe mu bitundu by'e Kasanda. Abamanyi sitole ezo nkakasa muzimanyi. Era abamu ku batuuze baatuka okutegeeza akakiiko nti Sam Bitangaro yali mu kugenda maaso n'okuba nga akwasaganya bino, wabula nga omubaka wa Parliament akiikirira abantu bano ye yali ali mu kubayambako okugenda maaso n'okuba nga bakola ebikwekweto bino ebyokulaba nga babajja ku ttaka. Abantu abaali bamaze ku ttaka emyaka n'emyaka Sam Bitangaro bye yali agala okujjako Semeo Nsubuga yali yeewaddeyo okumukolera omulimu guno. Kati mu katambi kano kengenda okuzannyira akalumiriza Semeo Nsubuga nti yandibanga yali mu katambi yali mu kukuta era asaba milioni 30 ayambeko omugagga babeere nga bafulumya abantu ku ttaka. Olowooza kyawukanirawa ne sitole eya 2019 era olowooza kigaanirawa okubeera nga Semeo Nsubuga yoona awulirwa ng'agenda mu maaso n'okuba nga ate akukuta n'omugagga okulaba nga abantu babagoba ku ttaka. Semeo Nsubuga musajja wa NRM we twogerera nga commissioner mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu akakulirwa Mariam Wangadya. Mariam Wangadya amaze ebbanga ng'alaajana era mu kulaajana kwe yatuuka n'okupuleyinga audio eraga omukulu ono amanyiddwa nga Semeo Nsubuga ebimu ku bikolobero byakola ebimulaga nti tagwanidde kubeera mu kakiiko Mariam Wangadya kaakulembera. Another of these members was arrested and detained at Dubai International Airport en route to China. Reason: upon scanning his checked-in luggage, live bullets were found in his suitcase. He was rescued by 2 cabinet ministers who are historicals upon intense diplomatic efforts with the United Arab Emirates. Another has been openly threatening to kill the RDC of Kasanda and also to kill his political rivals. I think at this juncture, I wish to play just maybe one audio or 2. But I can share all these audios with you, those who have the courage to play them. Someone, is it on? Okay. Person Fred Enanga revealed that the Directorate of Criminal Investigations actually had opened a file to investigate the audio attributed to the Kasanda North Member of Parliament Semeo Nsubuga for issuing life-threatening messages to a one Sonko. Sonko, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bampita Semeo Nsubuga. Esebo bonaleto. Mpuna ripoti okuva mu constituency. Esebo. Nti otandika okubira abawagizi bange ne bacoordinator bange. Esebo. Nti mulimu abaagala. Esebo. Naye kusaba busayi muganda wange. Esebo bonaleto. Okyayina abaana bato, oyina famire. Esebo. Bw'oba oyagala obulamu n'essonyiwa nze nkugambye byange tebiriko nti natumye. Esebo. Oba oyagala okubeera obulamu. Esebo bonaleto. N'okuza abaana bo. Esebo. Va ku muntu gwe bayita Semeo Nsubuga. Oyo yali Semeo Nsubuga ng'oyo gwatiisatiisa yali RDC by then ku ssimu yamugamba oba oyagala okukuza abaana bo va ku muntu gwe bayita Semeo Nsubuga. Waliwo akatambi akalala era nga Semeo Nsubuga aliko RDC era gwalabula. Ono yali mukazi n'amannya n'agoogera nga tetufuddeyo ku RDC kiki yali akoze
oba abantu baali banyiivu gyali oba biki, Semewo Nsubuga yawulirwa ng'akozesa amaanyi g'alina okubeera nti musajja wa General Yoweri Kaguta Museveni ate ali mu bifo oba olyawo eby'amaanyi. Semewo Nsubuga yatuuka okugamba nti RDC bw'ataave Kasanda oba bw'ataakole ki, Semewo Nsubuga kye yali ayagala nti amazzi gajja kukulukutira gye gaali gakulukutidde ng'alinga alaga nti kyasobola okumukola akirina. Buno obubaka bugenda eri RDC w'e Kasanda. Omukyala Namulindwa Feibe Nalongo. Bino mbikugamba mu mutima mulungi. Ate nze ng'omusajja Omuganda mu mpisa yaffe Nalongo tumuwe ekitiibwa. Banage mu Buganda ne bw'osanga Nalongo ng'atema amatooke go tomukwata kubanga gamba emmere ntwala y'abaana. Musooka obaddiremu amannya. Namulindwa Feibe Nalongo. Mukyala Namulindwa n'obuwombeefu bungi. Wabaddewo emirundi egiwerako nga bakujje Kasanda nga bakukyusizza naye n'olemesa. Ne mukwano nkusaba akusaba muyita Semewo Nsubuga Muwanga, muzukulu wa Muwanga, Honorable Afande Commissioner ow'omukwano, wajja okutuweereza by'okoze bimaze, transfer yejja naye ku luno genda. Kubanga mukwano gwange singa onolemerako Omuganda agamba amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Singa onoolemerako nga kitegeeza Semewo Nsubuga yali wiiringa ate nga n'ekyokumukola akirina, kuno nako kwali kutiisatiisa eri eyali RDC, wana kati akyali RDC yamanyi naye. Kakati awo Semewo Nsubuga ensonga ziteekwa okuba nga zaalimu ensonga z'ettaka. Era okwongera okuzzaako k'emabega nsinnaba nno okuwa katambi Semewo Nsubuga nga alina gwakukuta naye ku nsonga ez'ettaka. Okwongera okulaga nti Semewo Nsubuga mu nsonga z'ettaka azannya emizannyo mingi nnyo era nga bwe twogerera ebintu bikyagenda maaso n'okuba nga ebyama bivaayo. Nga lumu omwezi ogw'omusanvu 2022, guno mwezi gwa musanvu nga mwenda kati osobola obala emyaka egiyiseewo, batugamba nti 200 Kasanda residents in fear of eviction looms. Over 200 households in the villages of Bukompe and Mirembe, Narutuntu sub-county in Kasanda district are living in fear following numerous threats of eviction by the purported landlords. Balandlord baali beewera okugoba abantu ku ttaka. Amaka ng'ebikumi 200 ku byalo Bukompe ne Mirembe mu Narutuntu sub-county. Ono Semewo Nsubuga yali mukadde ako ng'avuddeyo, naye nga we yali yakavaayo bakulaze nti ye yali bwe yali akyali MP yali akyakukuta n'abamu ku bagagga okugenda maaso n'okuba nga bakola bino. Ye Semewo Nsubuga ali mu bitundu bya Buganda, abadde abikiikirira mubaka wa palamenti n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo. Semewo Nsubuga byabadde agenda maaso n'okuba nga akola, era nga bino byonna mu kubikola abadde ayamba ku kakiga kigambibwa by then zaali acres 7 abantu kwe baali batudde ezaali zigambibwa kuba nti abagagga baali bazaagala okuba nga bagobako abantu bano, wabula n'obuyambi obw'omukulu amanyiddwa nga Semewo Nsubuga Muwanga nga bwe yeeyise muzzukulu wa Muwanga. Kakati abantu bangi nnyo mu Buganda bano bazze nga bakaayana, bazze nga bakomplaininga ku nsonga z'ettaka nga bavumirira byonna bye bavumirira. Ne Katikkiro Dani Muliika eyaliko Katikkiro Dani Muliika yavaayokko n'ayogera n'abantu n'abagamba ku nsonga z'ettaka gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni mujja kugiwulira. Nti mu kalulu mwali mukubya akalulu n'ogamba pulezidenti nti bw'anaayitamu omuwadde ebibyo ne gundi mbadde ngamba ajja kukuuma n'ebibyo, naye kakati oli n'atuuka eri obwomu n'atandika n'okutusalirawo ku ttaka eryaffe n'atubuulira nga wano Abaganda bwatukiina mu 1900 Abazungu baatubba ne bagira ki nibi bye baatubba ffe twayombera mu 1927 twatereeza eby'ettaka. Yasanga tetulwanira ttaka, yasanga tetukuba, ate ffe twalina n'omukisa gwokka guwa omuntu atali Muganda ettaka wano tebalirina. Ombuulire waliwo ekitundu ekirala Abaganda gy'onoogenda nti wali Abaganda babawaddeyo ettaka? Niffe twakikola olw'obutegevu kubanga yaleeta abalaalo basooka kuliisa mmereyo ate oluvannyuma ne bakwefuulira n'emmundu ne baga nti ate batuttewo. Ye yagenda okutabula land office, kati ettaka erimu libeera n'ebyapa bina. Si ffe ago maali mateeka ge. Buganda yali tefunanga bizibu ebyo,
nannyini ttaka yali ayita n'ow'ekibanja ani gwe mba nsenza ate nga buli omu akimanyi ne woosanga ensiko toyinza kuyingirawo n'ogamba nti kanzimbewo olina okunoonya nnyiniwo ate ng'abaami ab'ekyalo bamanya ani nnyini waki w'ettaka n'otuukayo ne mutegeregana n'ekkanzu n'ogisasula naye ate weewunye toyinza kujja n'osala kibanja amala kujja ne mutuula n'omwami ow'ekyalo ne mukuba ne mulaga n'ensalosalo zaaki z'ekibanja era ne bwe mwaneneŋŋananga nga muliraanwa waali myazi eno omutongole tetwalina nkaayana kakati yazijjawo ezo zaatulumiriza olwa mayiro kiri ekigambo mayiro twakifuula kya Luganda kubanga omuzungu ye yatuyigiriza okubala ettaka twali tetumanyi ye ng'abalira mu inchi ezisikweya whatever naki n'atubulira ne mayiro gye twali tumaze okulaba ng'ogitambula oba ettaka eddene katuyite mayiro naye ne bwetewera mayiro kubanga kyafuuka kya Luganda tojjaga nti onoomala kupima square yards bwezi tezikola gundi mayiro n'olyeko eba mayiro ekyo twakijjayo buzi ne kifuuka kigambo kya Luganda naye lwaki kimwenyinyaza n'okutwogerako n'omulaba nga alinga agenda n'okusesema ekyo nze kye neewuunya namulaba ku mitimbagano gyammwe ng'atutwatugamba ebiganda yokyogera lwaki tubeera ng'ebisirusiru bw'aba tateetaaga ayite konferensi y'amawanga 15 gali wali ku gundi ku palimenti mukulu kyanje omwagala banga n'embulemu tutuule tugambe nti abamu tebakyayagalibwa mu Uganda beefuge n'abalala bagire ki babye lwaki tukakibwa obukakibwa naye bwe tugenda n'omuntu gwe twaleeta n'akalulu akatamugamba nga kutujjako byaffe ate ye n'atuvuma n'atuvumira n'amawanga ekintu ekyo kisobu nnyo. Kati omuntu agambibwa okuba nti ye Simeon Nsubuga mu katambi ngenda kakuzanyira ogenda kutya naye nkuzayo kemabega nti Mariam Wangadya bwe yali akomplaininga nga sinakuwa katambi mu bujjuvu Mariam Wangadya yayogera ebigambo abasinga obungi ne musooka ne mulwawo kubitegeera twabikuwa. Mariam Wangadya mu bantu be bamusindikira okubeera nga bakola naye nga ba commissioner ye Simeon Nsubuga era nga Simeon Nsubuga emizannyo gyazannyo ku nsonga z'ettaka ziwulidde mabega ate ne bino agambibwa okuba nti akatambi kano yeye. Mariam Wangadya yagamba General Kaguta Museveni nti tandika okuwa ekitiibwa ku kakiiko kano abantu b'osindika baali bakagwa mu kalulu era tebamanyi kyakukola wabula obasindise olinga ali mu kubawonya bammanerenda ekintu kino kyongera okwonoona emirimu gy'akakiiko kano kenkulembera n'amutegeeza akakiiko kawe ekitiibwa ngenda kuzzayo kemabegaawo wabula mu mannya agabamu ku bantu abakola ne Mariam Wangadya kuliko Kano retired Stephen Mwesige Basaliza, Crispin Kaheru, Jacqueline Atwaire Lwabukurukuru, Ashifula Lukwago, Omara Apita Lamex ne Simeon Nsubuga. Kati Simeon Nsubuga yalabikira ku mannya gali agaba commissioners abasatu aba petitioning General Kaguta Museveni nga baagala okuvunza okukakkanya n'okusiiga enziro omukyala amanyiddwa nga Mariam Wangadya ng'akozesa chance ye ey'okubeera nti Simeon Nsubuga musajja wa General Yoweri Kaguta Museveni bambi Mariam Wangadya n'awulirwa ng'alinga alaajana naye olw'okuba nti bonna basayidi emu ebigambo bya Mariam Wangadya twalwawo okubitegeera kati wenjogerera akatambi kafulumye ogenda kuwulira. Naye nina okwemulugunya ku pulezidenti wange omulungi nti azaatulaga nti ekitongole kino takisaamu kitiibwa. Lwaki ndowooza bwe ntyo? Bwe ndaba bamemba bazaalonda ku kakiiko kano kino ekifo yakifuulanga ew'okukanyuga abantu abalonzi be bakoowa kaŋŋamba oli munnabyabufuzi weesimbyewo oba kampe ekyokulabirako oba maybe bulambulirowa ogudde mu kalulu okaabye ennyo abalonzi bankamula ndi mwavulu nkupe sikyalina kakulya ndi mulwadde muyi waliwo ekimbe kyemaze nakyo emyaka 3 neetaaga ARVs. Genda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Pulezidenti nkukubira omulanga akakiiko kano kalina omulimu gw'amaanyi nnyo mu ssemateeka. Ennyingo 4 mu ssemateeka. Chapter 4 of the Constitution is the biggest chapter. It contains the Bill of Rights. Akakiiko kano ke kalina mandate esinga obugazi eri serious ekwata ku ddembe ly'Abannayuganda. Naye abantu b'ozoolonda nti lwakuba oyagala kubawonya abamanerenda loan sharks
abagala oba wambako ebyabwe okubatwala mu kooti nti genda ogira otuulako eri. Sebo taata Natasha nkwegayiridde akakiiko kano tandika okassaamu ku kitiibwa. Tomorrow I will not be here. Era ekisanja kyange kiggwako omwaka ogujja mu September. Naye nsaba pulezidenti bw'oliba olonda ssentebe ne bamemba b'akakiiko kano, akakiiko kawe ku kitiibwa, naye n'ojja okanyuga wano abantu abatalina credibility obasuubira kukola ki? Era bino byennyini bye tulaba bino just kulwanyisa bakama baabo. Tebalina mugaso gwe baali bongedde ku mirimu gy'akakiiko kano. Omulimu ogwabwe kutuuza meetings obufofofo, kutambula mumwe abamawulire, ngenzeeko mu ofiisi ya minisita wa justice. Ani ajja okuntwalako ewa maama Janet Museveni, ntuuse ntya ewa CDF bakwate omuntu ono wuuyo kantukeko ewa Genosale Wangadi ono bamukwata di atwalibwe mu kooti. Bw'obanga ebisaanyizo byokka gwe pulezidenti by'otunuulira okulonda ba commissioner ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu kubawonya bwavu, kubasobozesa kufuna ARVs ez'omulembe eziriko, bwe kibanga kyekyo ekisaanyizo kyokka ky'ogoberera, bino byennyini ebigenda mu maaso tebikwewunyisa. Naye nandisabye akakiiko akaliddako, be very careful, show some respect to the Uganda Human Rights Commission. Kati Mariam Wangadya we yayogera ebigambo ebyo, abantu abasinga twalwawo okureflectinga n'okutegeera bivaawa. Kumbe abamu ku bakungu ba commissioner Mariam Wangadya baatuula nabeera bakola nabo nga bambi bamutaddeko akazito. Nakusomera ekiwandiiko wano nga Semewo Nsuubuga yali omu ku ba commissioner abaali bateekayo petition nti Mariam Wangadya kwegamba abaali baloopa Mariam Wangadya nti takola, nti ayina n'emivuyo gy'akola, nti waliwo ne ssente ezibulankana mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu. Mariam Wangadya n'ateekebwa kazito, era wenjogerera Mariam Wangadya okusinziira ku information ne sources ez'enjawulo, Wangadya alabika yalabulwa n'okulabulwa essaawa yonna ekinajja kyandibanga tekijja kuba kyangu nnyo gy'ali. Kakati zibadde teziri busa, waliwo akatambi kafulumye nakakusampolinzeeko, kati olwo njagala okuwa full audio nga mu katambi kano kalaga nti ayogera ye Semewo Nsuubuga. Kyokka jjukira nkuwadde ekiwandiiko nti bwe yabeerera omubaka akiikira abantu b'e Kasanda North yakozesa influence gye yayina n'abaako omugagga omu gwe yakukutanga naye ne bagenda maaso n'okuba nga batetenkanya butya bwe bagenda okugoba abantu bano ku ttaka. Kati akatambi kano simanyi oba kaliflectinga mboozi eri oba eno issue mpya, naye nga akatambi katambula audio ng'erumika era ng'eraga Semewo Nsuubuga agenda mu maaso n'okukuta n'omuntu omu amuzannyira emizannyo, naye mbu ulira ssente ze bamuwa. Semewo Nsuubuga asaba million 3 okuwaayo abantu bagobwe ku ttaka, million 3, 30 million Uganda shillings abantu abaweeyo babagobwe ku ttaka bw'abanga yeye. Katambi kagambye mpuliriza bulungi, agambibwa okubanga ye Semewo Nsuubuga bw'ati bwe yayogedde ng'asaba million 3 n'omugaga gwe yadde azisaba bw'ati bwe yamuzzeemu. Wuliriza ddiiru, wuliriza akatambi, ogende mu comment section owandiike, then oluvannyuma lw'akatambi tujja kujja ne comments ezo tubeere nga tuziyita mu wulira. Kakati mukadde wange Eso tutandike kolanga bwe nkugambye ne bukaba kawungezi ka Lyonze zije nkogere akawungezi ka Lyonze gyendi ndi walako noso okuntumira omuntu nga bwatumyejja naye nga kyembadde nja okuwulira bimantumye omuntu ayamba mu million 10 zitoola lwa nsonga njagala okukaka sente nzirina zensobola okuwa okole omulimu naye banzibye nazo ziwanga sukulu fees ngamba onookolera kyoliko ddala kinaakola tekiikole kubanga nze kyagala kubeera mu ntalo tuweze 3 owulira 3 gajja kuwera segagaanyi naye singa oba onosobola okukola n'otandika kati ku byonna oyagala ntandike naki kubanga ebimu kiri bweki ebimu nkubuuze nkuwulira nkubbira byama era kubbira byama kati oyagala ntandike naki ku namba 8 ze nakuwadde soko nzize ku system wangi soko nzize ku system
ku system ntya anti okudda okujja system eno kamisona n'omugalo omukolere n'asobola okuzza ku nnaka yafaana biza ku system manti kati essaawa eno ensonga eri mu kkooti eri mu kkooti kya bulungi kati yasubye kooti order yekuzza ku system oba kya bulungi nekibaagala kati kubuzaako fayiro etuuke mu kkooti nga teriiwo ebyo nabyo byenjagala okukubuulira oba okitegeera oba okitegeera bulungi kati nonadda ku system omulamu kuziyiza butakwata kwane bwenkuza ku system ne bakwata netuka okgenda mu kkooti nga toliiwo nga neyawo bamuguze taliiwo kitegeeza ereetaka tojja ddiwangula kubanga oli munda kanyaga tukole ebintu bya mirundi ebiri nkubuulire kye tulina okukola okuziyiza obutakwata okiraba n'embeera gy'olina okuteeka ku ttaka abantu bano baviivu kati oba okola kali nkola ebintu bibiri ebyosoose okugamba kubanga baziza obutankwata kinyamba okugenda nenjayo ssente abantu bonna nenkongera ssente ekyomanya neetaaya ekirala kyoŋŋamba ekyaki ekyawali ku ttaka 8 byebintu bibiri bw'osobola okukola ebintu ebyo nkuwa emiliyoni 10 nkonga emiliyoni 2 gabe emiliyoni 3 kale wezaabiri tutandike olwaleero wezaabiri olwaleero tutandike nate kyebadde nkugamba nti nkugamba kati eyo nayo nanvuddeyo katandike n'emiliyoni 2 nkole ebyo ebibiri abiri emiliyoni 10 zibadde nsobola okukuwa mbadde ninawo ensobo zikola ki oziraga eri 10 ne bali kufunira ezyakawungezi ka leero n'omwami oyo ezyakawungezi ka leero n'omwami oyo omwami aliwa nsasinkane omwami ogwe wankwasa omwami oyo yatasobola zifuna leero tasobola kufuna ssente essaawa eno era ssente ziba zifunibwa nkya ate nga budde bugizemu kubanga mba nina gwenyinza okulagira nagenda azifuna awantu nakola ki ate siye ate muntu mulala yatola zifuna nalyoka azimuwa nalyoka azifunira okuweza 2 oba 10 byobadde ogamba 10 lyemunawo kati mushuwa liriwo 10 naye nga kyenonya mu 10 eryo okakase nti njagala okunkolera omulimu nange nkoye entalo tewali buzibu aka tewali buzibu njagala onkoleko ebintu kyoba okakasa nti sente nja zifuna aka tewali mutawana kati tuba tukola kibivu agenda kufuna zakawungezi ka leero ankya mutukeko saawa mmeka enkya naye babudde nga saawa nga 7 ajja kuba muzifuna tewali buzibu bazifuna waliwo ebbaluwa ezirina okuwandiikibwa waliwo ebbaluwa gyolina okuwandiika oba gyenyina okukola draft gwe nogisayininga oba kitegeera bulungi naye banga sisayininze ku baana bange oyinza okuba gonza okutala nenda asayininga waliwo ebbaluwa gyalina okusayiningirako ekyoka olinawo omusirikale gwe weesiga obulungi ennyo ekyokoza abasirika sina gwe neesiga nedda waliwo bwe mwogera waliwo musirikale mukwano gwo gwogamba nkolera nkeberera wano nkeberera kyona kino abasirikale sirina nana baliyo nabakadde bonna baba transfer kasina musirikale gwe mmanyi kale katufaayo tutandike kati gwe mule saawa mmeka ze mulaba enkya nze tutandike enkya essaawa nga 6 essaawa nga 6 ndisinaako nze nzikuwa onkolere mu mwoyo mulungi oba onkoledde oba nine nga nze sigamba nti nkukakase nti nze nimativu okukola ki okwagala okunkolera omulimu tewali buzibu taata naye nga zo ssente nja zifuna tutandike mpola mpola nkwase omuntu ono gwe ngenda okuba naye mu mbeera yonna kakati bwe nandibadde nkukwasa y'omu ate gwe baazeeko okuba naye ng'ate naye nti okumukwata naye wona ozize ekyokukwata ono ye bujja kukolagana ku ekyo naye ekyokufuna ate ssente amangu ate oyo nina ogwe mbadde nsuubira okuba nti akola ki naye ate naye musuubira okuba nti bayinza okutuka ne bamukwata ate
kati obukodyo nabo kubuulidde babomboolidde awali akasooka essimu nsooke ziveeko essimu zonna eziri mu mannya go eno simu yo ngikuwadde teri mu mannya gange weebale nnyo tekereza tebasobola weebale kati essimu zonna eziri mu mannya go zikoleki yensonga lwaki kyogeddeko mu ngeri ng'eyo nebbanga limaze kanjogera naawe awo tukwatagana bulungi onantegeeza ebiyo kujja okusinkana nga ndabiwanvu ne ŋŋamba kankube ku ssimu eno tusobola okwogera kyonna kibasoose kati tuli bantu bakulu katutandike bwe tunaaba tupusiza nga tugenda kuwangula tujja kutuula wansi twekirizi kubanga oyo omwana yennyini oyo gundi oyo omuvubuka gwe wagambye naye mba njagala naye oyogere naye Kaggwa naye tusobola okwogera tule kikyagamba naye kubanga Kaggwa oyo wa mu maaso kubanga nifena tuweza mu kkooti omusanga tugusinga bajja kuŋŋamba bakulirire naye nga bakyabanirira ene tebazirina aliwo omulamuzi omu yaŋŋamba nti yesimbewo ampolerezeekoko naŋŋamba naye banaakulirira naga abaloya bakubbye nnyo nti manye njakuwa nze looya mbeere mabega wange nenkiraba nti obusibu obuliwo nti ne beŋŋenda okubeera nti bandirira nabo nga nabasi bakola ki sibalaba kye balina manyi wakiweza otuteekamu ssente nga nekyagenda okulirira tekiriyo kiwolereza kati nenkiraba nti kizibu kubanga aboogamba okulirira omusanga abagulimu obalaba bwe bali nabo embeera yaabwe nate nsobola okugera nabo naye mbawayo kasente nabo ne bava mu kintu okiraba kati era n'ekirala muganda wange ebintu bino birimu okutambula olina kwegamba gwe tunaatambula naye munatambula naye naye bona bamaze okuziyiza kiri ogwo nja mufuna manyi kati waliwo omuntu gwa nti twekengera embeera naye embeera webanga etereddeyo kwa nti tebakuyigganya tebayigganya baana bayigganya ki kati nulunga lwafuukanga kumpi lutalo omwana wayogera ku kintu kyaffe oyo nina emubi oliriza naye nga kizibu nnyo okuba n'omwana wo naye tayogera ku kintu kyammwe kyamaze ebbanga mukitegese naawe kati nobana myaka gyange obukadde nti nja kuntuulako nange embeera awo nolaba nga ate kikufuddeko katoyina kyate omwana naye bwaba naye mugamba nti kwanze nina abaana nga 35 kiwuliriza kati ninamu abakulukulu ne n'abato kati sijja kugamba nti nja kukeera nkyangambe mwana gundi genda kati mbalina mubakyala abaaki ab'enjawulo kati nange ndaba nga kimpitiriddeko kubanga ti abaana abamu ng'abakulu ngenda okola nabo bali kuyiggibwa nindaba nga kumpi abana abato abalala sijjaga nti gw'omwana bw'ati wakaakati kubanga gwe tosobola kutambula kisobola kakitegeeza omuntu ono tulina we tulina okutambula naye okalaba akantu ako nenja mufuna tekirina buzibu kati ono mba mulaba nkya ky'onoosooka n'osanya n'ojjawo bino ebisanya ebisooka bino ebintu bijja kuba bitereera bulungi tewali buzibu kasika kiri ky'ogambye n'okikola naye nyini ajja kuggwamu amaanyi n'otya epeesa erisooka ku ttaka ne baba mutenda naye ataleka kudduka buldutaka nebeteekamu ssente byengenda okwoza byengenda okukola abamanyi balooya banaani gwosinga okwesiga ennyo mu balooya balooya siyinza kugamba nti abalooya mbeesiga nnyo ensonga kingenze mbakyusakyusa ate kati era wano naawe olabye emitendera gy'abalooya waliwo kati wesinzaga nti nzizeyo omutwe direct nga looya alina okuyinza naye agamba looya nti kola kino naye kati waliwo looya agenja okukukwasa era ate atali oyo ali mu nsonga kwati oyo ye yakwatagana dda nammwe okimanyi oliriza yakwatagana nammwe kubanga yakiwulirirako kijja ate mu Ssekikubo nga nagwayogedde naye ate gwayogedde naye n'akindiitira obange Ssekikubo yagaa nti oyo akaguma yamuwadde omumugula era ngenda kukola fayiro giteekayo nga ebimu tebiriimu obujulizi temuli bujulizi agenda teeka mu bujulizi
agenda kukola fayiro ng'eri awo kati kane nkimanya nti ne lawyer gwenina nti ajja kunkolera fayiro ng'ate teraga bujulizi buggwayo ate ng'omusango gusingibwa buki gusingana bujulizi kati nyo nekimala okukimanya nenkitegeera nemma nti no bwatyo bwali nti oliza kubanga era yagezaako okundaga nti okutwako omusango gwongerayo si yagongerayo yalinga abivuddeko ennaku zimala okuggwako omusango bagugobe ate nenfuna lwoyo omulala yadrafinga omusango okugira okubeera omusango guteekayo main shoot ogiteekayo era si yasooka ogiteekayo yateekayo main shoot yali mulala obulereza naye nga ye yalinga abijjeemu enanka ng'era kiraga nti oliza wakati awamu nyina mugamba kola kati beera nga looyo waali funawo omusirikale ali ekiwoka awo omusirikale ali ekiwoka gwowuliziganya neno mugamba nkeberera wano onkeberera information bweti ne bweti ne bweti omusirikale ng'ali ku ddaala ki oyo bonna naba nga detective fayiro zaffe ezo nga z'okuwa namba zaazo zonna naye omusirikale nze okusinziira ku mbeera gye nafunamu obuzibu nti neekwasa nnyo abasirikale tebannyambye ekintu ekyo dutufu kyangobako abasirikale kubanga kyo kyabasirikale nemu bakiraba nti ate ndinga benkola ki benwanyisa kubanga abamu balagibwa nga walidde ente zange bakoze batya kati bo toyinza ganya te omusirikale nobeera neddoboozi naye kubanga waliwo lyaba waliwo abakadde mwalimu naye bonna nabo abawa transfer abasinga abasirikale abali kunanka kati abasinga bonna bapya naye kati tandika research funawo banze bamukubira ne mugamba kebera kino ajja kumanya ate kati ndi ku side yo bw'omukubira naye nga twesanze eryenjagala waawo ndimanyi olimanyi oba okitegeera bulungi naye kandabe waliwo omusirikale gwensuubira ono natwala nakandabe walinayogerako naye banyiza omufuna obanga gwalina omuntu gwoyinza omumutumira nakebera nazikubuulira zonna nenkubuulira ekiddawaawo kale kandabe waliwo omukwano gwange ayinza okugenda alabe bwasiza okikolera nakimukolera kale jazi n'abasawo mmeka omusajjawo yajja kunkubira ajja kukubira naye nga kyo kyenkubuulira omulimu gunkolere gujja kuba gweraga tewali buzibu kubanga sente newankubadde esente niyinza ogana ngenda ziteeka mu baloya naye bwonkolera ekyo ate mba nsevinze okiraba mba nsevinze kuba kati omusango ng'ogwo ogulaba guyatwala sente nnyingi era ate kumalirize ng'era nagwo tegukoze eki tegufunyeemu olw'ensonga musango nja kugusinga ettaka lirage naye kubanga buli kakodyo konna kewagira ono bwabuuza fayiro oli omulala agiraba n'abeera nayo nze kyenkola sibeera na mulooyo omu ate sibeera na mulooyo omu nti ali direct ategerekeka wonna wulira akati ekibuuzo kyembuuza osobola okutuukawo oba abantu basobola okutuukawo okutuuka ku kikuttaka ku ttaka ate oba wali waninaanyi maifaamu erida nagirongoosa eri ekyengulu eri ekyengulu nagirongoosa yonna nnongose bulungi nti mwezi nebagisaawo bagisaawa yonna yonna ne bagirongoosa nebakola nebagibako daamu kati okutatuukawo tekina buzibu kubanga nentera ziba zizingayo n'eri mu faamu nezigendayo nebazinjayo bujali omusajjawo nyinawe twira bwe tulina okugenda ayogere n'omukugu babe nga bajja bonnaawo bajje n'omukugu ompulira nkulira yateekewo enkola olabe nga bavaawo buvi baveewo buvi kale tekirina buzibu ekyo tobeera nga omusajja omwesize bulungi ono omusajja talina buzibu ono bwe nakukwasiza esewo ye bambi anjagaliza era ebbanga tutambudde naye simina buzibu esewo era talina buzibu ye musajja omulungi gwokolagana naye atalina bigambo byayogera nawali olira alo esebo ompulira nkulira alo nkulira ye musajja atalina buzibu oyo wajja okwasa omuntu omupasitaga muntu mulala yenna oyo talina buzibu ye muntu alina omutima ogwagaliza
ye muntu kutambule naye akaseera ate musajja akuze olereza wanga emyaka gyatuuse emyaka egiryawo girabika nti ya wasiwasi nnyo ate ayagaliza kuba tutambule naye akaseera wendi muganda wange Kalejaja kuba nize ile twandibwaliza tuweze ate n'engalo 20 ekyo sekyandiganye sekani sente ziriwo niye nkubuddi kutandika kukola omulimu gwetambuza omulimu olya gwetambuza omulimu nze sigani sijja kuwa sente otambuza omulimu kyonooba okozeewo tekinandage nja kuba nkiraba werekere kinjagala kyokka kale muganda wange sirina mbuzibu kyo naye nkubudde bankubye ettaka simanyi bulungi ettaka bankubye era bakuba katonda teyampa ku kasente kafunayo soyasi kyayoga nange nga tewali muntu mulala akimanyi sesina buzibu nze kyobola sirina omuntu wenya ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp